Wako Kasuku sammane amatu. Otuga ngawulira nga gazibye. Nga tokyawulira. Nasha Ruth ebirabo byo. Ebyo byange. Abireetera nti. Era bya birthday. Ava kunkubira singanganga. Ni CBS. Teekaawo webale. Leeta wano tulabe. Asi CBS. Mwana kyakuyiye mu rice cooker. Bamwita Linda. Linda ki? Thank you. Linda ki? Waliwo kakono kabakaita Kalinda kankubira kamanyi nvaawo. Kate kagadde kubeera mu congestion. Kale enkyo ojja kubaawo ng'amazzi gakuyiga. Bami Kasuku kampuli ebyaddazi temunaza. Kuyira amazzi. Naye Ruth tewanjira amazzi. Naye Wasudi yabaali banjira. Nanyagala kulabula by the way ne bangaba bajja kundi omugeni. Naye ngenda kulabula bambi nga mpulira ekisa naye nga tekirina mpale ne baba walebera. Banage walebera. Abaana bankuba amazzi gomo yenna n'ayiga. Mama kisajja kyattu. Naye nga sengenda mukasa abaddewo bambira kuyonsaako. Obonaabonera mu ggwanga lya Museveni lino. Naye Museveni! Naye Kasuku wabona obwavu kubanga bakugira amazzi endaba waituludde ng'oli mwavu. Banna. Naye Kasuku omwavu oba yandifaananya atya? Yasebadde mukwano gwe kubanga simanyi bwe waitunudde. Nandikusabiriza n'okoowa. Sister Kabalagala. Sister Charles. Sister William. Ate nno obwo bunafu. Sister ate abaana bazzeeyo ku ssomero. Sister omukyala ayagala kusiba nviiri. Omukyala ayagala siba nviiri. Kale ate abaavu balina ke bakola akalala. Akubira omwana n'amuteeka ku ssimu. Hello, Uncle Kasuku. Yes, hello, how are you? I'm fine. We don't have milk at home. Naye kakati abaki abayagala amata. Asaba ebintu ebyangu. Onoddamu okukola. Hello. Hi, how are you? Someone jump a big hug. Yeah. Kole pamiti. Pamiti era ngenda gikola. Kole pamiti. Lwaki okwata akaveera ng'omwana omuto? Leka naawe. Mucho. Ani yero kutunga. Naye bubago tonto busana abawala abato. Wala banze kugina emyaka sikyakwata buveera bwa bbulaaka naye ate gwe. Mulekanga nnyo. Abantu no babuulira. She's a young girl. She is. Ati kati tumugroominga bulungi. Okitegeera? Yeah. Tokwata ng'oyimiridde otyo. Afukamira lw'amayimirira ate afukamira lwaki? Osobola okuzaala abaana bawala. Tewali buzibu naye no si mwana wo. Ono mwana myaka 26. Kati twakulanga. Oweza 26. Tanagiweza. Olaba ngwe muwala wange. Muwala wange. Fukamira obuze maama wo. Tonyimiriranga kootyo ng'akato akatoola omuzigo. Otyo. Bulungi mukwano. Oli otya. Osize bulungi. Obule kwagala kukola. Bagamba kyabiika. Ate bw'atakola anaalyawa era alina kukola alye. Kati buuza ne ku anko. Siri anko we. Asobola okupita baby kuku. Toteeseza bubi. Yes. Nze tofukamira. Eryo effuga bbiri abano gye ndi olyokya. Effuga bbiri abano sijja kubisobola. Kale mukwala. Have a nice day. It is okay. Naye maama. Omukyala weeko n'omugambo otya. Tinka kireeba gye. Nti omwana gw'ogambye akuyite baby. Baby Coco is my nickname. Ani yagikuba? Omukyala yennyini. Madamu, kati ogigabira buli omu. Nagamba buli omu akuyite baby Coco. Amanyi baby kikitegeeza omuntu asobola okuyonsa nga baby. Nno twagaawo. Nga temubadde. Omanyi. Clever nine. Nina kwesitabuddewo okukonayo wano. Ate olina engeri gy'otabukiramu abanaku. Naye lwaki oyagala abantu baavu? Abantu abaavu. Ate abantu abaavu sibaaga. Omanyi waliwo abantu be bayita abaavu. Be baba bataagalira ddala kukola. Abagayaavu, banafu. Babeera baavu. Obeera you are poor of ideas. Yes, nga muntu toyagala kukola waliwo abavubuka bemmanyiddeko ddala lwaki. Oli nga aprefaringa okusula ew'omukazi. Okitegedde? Abavubuka ennaku zino bali eyo Ruth. Naye buzibu ki obuli mu kusula ew'omukazi? Akusiriwala. Tulwanisa kusiriwala. Oli akeera ku Ruth ekizibu kye tufunye ennaku zino.
tola nti abantu boogera ku bashuga mami bashuga mami abantu balowooza nti bana abakazi abakulu kati tulinayo bashuga mami kawala ka myaka kangabola akana akabadewa 24 kakeera ku maca ne kakola kafuna omulimu kafuna miliyoni zaako meka ne kakeera ku maca kava mu famire ennungirungiko ne kagenda ne kafuna apartment ya mitwalo 5 kisenge na ddi ne kateekamu tv ne kateekamu engatta ennungi ne kateekamu kuuka microwave fridge buli kimu ne kibeeramu kuba ebyo jjukira byo bijja lumu okugyako ng'amasannyalaze gabikubye obaki ne kabiteekamu ne keegulira obugatto bwako bulungi ne bubeera wali peya meka organize life kati n'abeerawo kubajjukira ebyo ebintu byo bigula lumu kati n'abeerawo ng'omwezi miliyoni ze2 azifuna bw'agattako bano abakwanakwana n'abeera nga kagamba ebintu ebyanguwa solo byetuusaako omuvubuka n'ava eri n'amukwana ne kamwagala waliwo avubuka kati nga bontunuli yaba oti muwala ngwamu n'agamba nti kivubuka kirabika bulungi najja ne tweyagala ogenda olaba omuvubuka bw'agenda ew'omuwala n'ayagalayo n'alaba ebiriyo n'asiriwala n'agyeyiwamu bazambala ng'abasaaga ogenda okulaba omuvubuka asiriwalidde ddala ate abawala ebyo bye baagala ng'alinayo akavubuka ke kakontrolinga n'atandika mpola akuleetera breakfast biki ogenda omuvubuka alina gy'apangisa takyaddayo takyaddirayo ddala that is wrong abavubuka balekerawo okugenda ew'abawala okwegattirayo funa kaloogi ne bekaba ka mitwalo 3 kale omuwala oyo baaba awulira nti kaloogi kemufunye kaswazi yasasule loogi gyalaba ennungi naye mulekerawo okgenda mu maka g'abawala osulayo okukyalayo anti kyenkugamba ye aleme eggendayo lwaki abavubuka baffe bangi basiriwadde okitegedde kati abawala their desire for control ogendera omuvubuka eyali atandise oprogressinga takyayagala kukola omuwala amugamba baby don't go ngenda kuwayo emitwalo 10 kati bebo betuyita abanaku abantu betuba waliyo abaavu waliyo n'abanaku okitegeera anti abanaku bebo totale nga hope teri waliyo abaavu obwavu ffe tubwereetako kuba Ruth njagala nkubuulire by description omuntu ali poor beba batalina basic resources nga tebasobola zeetuusaako ng'amazzi ng'emmere oba kitegeera education n'ebisigadde naye waliyo abasajja gye bali eyo ng'apangisa akazigo ke kisenge na ddiiro ka mitwalo 10 n'emeka naye ng'abaana be bagenda ku kasomero k'okukyalo ne basoma n'ebitabo n'abimuwa kati by appearance by way of life mwavu naye ate asobola okwerabirira omutwalo agufuna n'aguleka ewaka ne bagulako ebijanjaalo ku sande n'atetenkanya ne balyayo kahafu k'ennyama oyo wadde mwavu naye ate ye alaga nti aprogressinga okitegeera kati ne wabaayo abanaku people who are short of ideas buli kiseera abeerawo kolima buli kiseera ayagala bamuwe kati beba abasajja abakulu boosanga musajja mukulu naye ye akyali wa mukazi ne mubazadde mubazadde yo anti kati oyo yo bali bazadde be Ruth bali bazadde be Ruth anti kati ate ekyo kyo Ruth kankubuulireko nze ekitubonyabonya olunaku lwaleero tukolerera baana omwana bw'aba tannatuuka kwetengerera bw'aba tannatuuka kwagala kuva waka ali waabwe nanti oteekateeka mwana tomukolerera kubeera ogenda kufa ennyumba ogirekewo bw'onoofa ennyumba n'ogirekawo ono ng'agijjamu obuko buli waawo Kasuku omwana ze yegattidde mu nnyumba ya mukasolya k'abazadde be really 35 years old ebyo ebyobuko byogerera bwereere abantu bakutte bannyazaala baabwe ne beegatta nabo ng'oleeta buko negwosobola ebyo biveeko nze nnyazaala wange bw'aba ng'akyalimu ensa sisobola sisobola kwegatta naye kyekyo so kati abana abaavu abaavu
Amanya abantu abakutabula kajaso kako. Nalongo. Kati no HRF na ya. Hi. Ruth, I gotta kubuza. She wants to shake your hand. I want to give you a hug. Lies of the hearts. Hey, Nalongo, what's this? You okay? Nenga abana batula wa. Sisira bananga kamuto kali flat. Kati kati abana nga Nalongo betwetaga mu society. Si nozala notaddawo. I don't know gano call exercise. It's bad. By an excuse wawa. Exactly. Mwana ali awayinza okulya sente y'omusajja. Bak omala gamba nti Nalongo ndoza abana babiri bayitawa. Looking perfect. So kati okitegedde wayikyembadde okunyonyola. So kati bano abantu abavubuka waliwo omuzoogo oguzze. Nze Ruth edda nayinako omuwala. Bwema nva ewaffe muzeeyi wange yampa ebintu entebe enkadde ze twali tulina eka ze baali bateeka mu garagi. Olina emyaka emeka? Ndi awo like 21. Olaba? 20. Naye nina ate abaasigala eka. That is wrong that you start. Bali ate bakyanyumirwa obulamu era tewali abateeka ku pressure. Muzeeyi w'ebintu by'abaakoze bibeera bibyo. Bibye. Yes. Bibye. Endya gy'obiryamu is up to you. Naddala ng'afudde. Ng'afudde? Ne waba akyaliwo ne mu bulamu omuzadde talina kugoba mwana waka. Naddala omulenzi omuwala ayitsoke bala omulenzi no. Ebyokuteeka abaana ku pressure bye bivuddeko ebizibu bye tuyina. Sigambe nti pressure yakufumbirwa kuwasa. Naye vaawo okutaliko kwetakulira Kasuku. Anti kati Ruth. But staying in my home under my roof. Kati Ruth kankubuuze. Yes. What could you prefer between these two? Omwana wa ave waka agenda apangise atandika onoonyanga ssente ng'akolerera rent oba asigale waka nga space ogiyina ze yandisasuddemu rent azigattegatte agulemu akataka. Naye ate awo wakiriko agulemu akataka naye akaguze ddi. Okitegedde? Akaguze ddi kuba ninamu duration. Gwe tofaayo. Gwe omwana munnyonnyole nti wano osigaddewo naye ogenda kuba osasula emitwalo 5 rent. So for the next period of time gyagenda okubeera ewaka egyo emitwalo 5 agasasule rent. Gwe azikuwe bw'otunula noga nti kati omwaka guweddeko 500 times 12 is what 6M. Ogenda omugambe nti kati miliyoni z'omukaaga zizino kati 15 tukaguze wano. Okitegedde? Thank you. Kati fe abazadde oba fe abatunuulizi ekyo kye tutabala. Era kati bana abantu abasinga we batusingidde awo. Kati olaba waliwo omuzadde oli ali bwati Kasuku nti ekitabani kyange Kasuku kiri wange nenkeera nenjala ekitala breakfast yawo nekiva mu buli nembwala nensimula ennyumba nentekayo ekyemisa nekyana kyange nesayo ne TV mu ruumu nenzaawo nenkyononera ddala ono Kasuku oguluminga mwami wanja bibyo ebirenzi byosanga ne mu bufumbo ng'omwami olumugambako n'atondowala n'agera n'asula mu bazadde be olw'okuba muyombye n'atondowala. Nze nange ssebo edda nga bw'oŋŋambako ŋŋenda ewa jjajja wange era nga kasita oŋŋambako bw'oti ŋŋenda paka wa jjajja wange nga ndememba siroopinga ŋŋamba ka ŋŋenda embeereko eyo. Yes. Ruth, I was not born to suffer. That rubbish women are peddling. But now the man, then he leaves, then he's a boy. Go mukazi tompisa bubi. But woman inti nine entondo we wale ebindeetera entondo. Singanze nchikola. Nganange nine entondo like that. Ngana mwogende wamwe. Kubanga anti kyo abakazi kye balina otegeera kiri kimu Ruth. Nze nkukwana tonkwana. Kituufu. Ate be mankuleese wano ewange ozze wange tozze wuwo. Kye kiri kye nkugamba wakinnwanisa abavubuka abagenda ne babawasa. Okitegedde nti bw'obeera ng'oli wange nze nga b'amateeka nkusuza nkuliisa gw'osobola okuŋŋamba nti wano tetujja kwesobola tweyagala naye emize egyo sigyagala kansinziire ewaffe tweyagale. Egenda tandika kati mulindeko tandika kati dakikanga 10. Thank you Nalongo. So sweet. You're such a darling. Nalongo omize ku malusu. Omize ku malusu mukwano. Nalongo w'amaanyi. Mutunobera ne boss wo ng'alabika bw'ati. Naye abantu mu kiseera ne bayita boss wo ng'alinga mugugwati. Ne mutya n'ogaba bakinantuulira n'enjabika nga nkoze omusango. Abakozi bo beeraliikirire.
sina bakozi nekozesa yes so okitegera kyembadde kunyonyola nti abakyala balina okutegeera and these are basic va ku bino ebya women emancipation equality biki they are basics people need to understand and nze nkigamba nnyo abantu omusajja akugwana okitegedde nokkiriza n'akuteekamu ssente zi n'akuleeta paka ewuwe nze I will understand a woman ataagala fugibwa aŋŋambe nti Kasuku tweyagala naye nze sifugibwa buli omu abeere ewuwe leero bw'ova wano n'ogendako ewuwe ne musulako eyo n'ovaayo n'ojja ne tusulako eyo oyo tebamuwa mateeka ne mu kuzaala abeere ewa maama we omwana abeereyo ewa maama we anti wuliriza Ruth wano abantu tebaagala bafuga okitegera kyegamba kati bw'okusalawo nti ojja wange Ruth kino mu abakazi mulina ebintu bye mwogera ne mutaconsideringa Ruth I wake up at 6 okay at 4 okay let's say a man wakes up at 4 najja n'akola n'akomaho ku saa 12 oba 4 akawungeezi yasooka ofuluma yasembayo yingira naye mu kugenda okukola abalekerawo emmere y'okulya n'ennyumba gye mulimu ye yagizimba oba yagisasula buvunaanyizibwa wanti kati gwe kyolina okukola kintu kitini nnyo to make sure this man here is at peace simply put tewali science mungi ali awo simply make this man have peace akanenzo kwa yekenyine yemalako emirimu bwekola ekintu kimu amasimu gavuga kati olabako kokoze we mudivertingidde abakyala nti tetusobola kudiscassinga kintu nga totaddeemu bat gwe tambuza kino ekintu kimu anti ne question eriwo ombuuzizza otya gye mujje kati awo tuba tugenda tandika kubanga olina okitegeera nti tekirina we kiwandiikiddwa nti Kasuku takkirizibwa funa mukazi mulala anti gweosobola okusalawo neweewa emirembe naye n'ogimuwa oba n'omufrustratinga ye n'agenda ku kiddako naawe n'ogenda ku kiddako one of the two okitegedde because ennaku zino abakyala mwajjajjamu nnyo bino ebintu bya simanya nkola ssente zange beera ne ssente zo kyakibola banze nina ekizibu kimu omuwala yenna ne baba naŋŋamba nti tubadde twekwana naŋŋamba nti omanyi Kasuku maama wange yafudde yandekeddeyo ebizimbe bibiri ne gundi nzaawo sidda oba ogenda kunjooga tekisoboka omukazi alina ebizimbe oyinza omunnyonnyola nti ng'akuŋŋaanya renti mu kizimbe kimu najjamu miliyoni 6 omwezi osobola atawe okumpeera ddala okukusitayagala kubanga omukazi omanyi kyasooka okukola amanya asinga kwagala ki ogenda olaba nga ennyumba agitemyemu naga tukoze akabaala bakwano bajje nga munywere wano ani akugambye nti twagala nywera waka nedda ani akugambye nti twagala kunywera lyeri ejjoogo bwambala ngagamba nti Kasuku benzi eyo tuguleyo empya nga bakugulira benzi nga bakubuuza oli wange oluddeyo ffe emmotoka tuba tujaga tulina bye twagala okukola abaana baagala genda ku ssomero teri mukazi afuna ssente n'atajooga nti n'afuna ssente omukazi ngo kati kyekikujjukiza n'okujjukiza nti luli walina samusanga togikonakola naye iphone nze neewonya abasajja ng'omukazi ye boosi we like ewaka nti n'okonkona ku luggi omukazi n'akubuuza ovaawa mutabani wa Namukasa lwaki nedda nze Kasuku mutabani wa Namukasa meje haina kubuuza nze nga mukyalawo I have to ask omuntu eyakimbuuzaako paka kati simanyi gyali kasita namugamba give me a hug ne tukyusa positions zaali saa 11 nze nenzira ku luggi ye nadde yasula bweru okuddamu okundako zaali saa 5 nga nzuukuka
benaggulawo yakwata bintu bye paka kati simanyi gyali sibuuzibwa gyenva nagyendaga ne kati gwobalaki kati nkubulire gyendagodde mu bibyo otandika ogenda mu bwenzi tolaba tulagala gyenda kuvugira eyo amaka gatambula ku 50-50 we are partners I'm not your slave no ebyo byammwe you are not a slave but you see kati ngenda mu salon kati olanga wenga ngenda wa bayani ngende wa Jennifer mu salon kati leo mwami namutegeeza gyenda butere anti wamutegeeza kuba ujobeera wani ani yazimbawo kati kyekiri kyempunyonyodde nti omukazi bw'obanga omukazi yakusuza tosobola tandika era alina right ekubuuza ovaawa kyakivola ngambye bano abavubuka nti balekerawo ebyo ebintu by'ekisiru ekyo kiryoke naye kati ababuuza ovaawa tebabuuza how has been your day naye ate amala okubuuza ovaawa ate n'akulaga nti ayagala ssente nga mukambwe ennyo mu kubuuza ova mu bwenzi ova mu biki naye ova kunoonya ssente naye kati ate amaze okukulangira obwenzi na buli kimu kati ate ayagala ssente kati n'omubuuza what sort of idiocy are we dealing with nange mweyagala mbwa ate waba nga musiru nawe musiru kitegedde so yeye embeera eri awo olwofe kati nebuuza lwaki toyagala baavu abantu abaavu challenge gye basinga okuba nayo olwofe eri wano ku mentality ate kino ekintu njagala nakyo kigamba abantu nti problem gye tusinga okuba nayo olwofe olunaku olwaliro eri ku mindset nze nina abantu bembadde nabo emyaka mingi naye nga background ze bavaamu njavu it's not humble my friend do you know humble background humble ogimanyi kati nze sobola okugaa nti nava mu humble background okubeera nga taatawo ne maamawo okuze nabo musobola okunywa ku mata osobola okugenda kusomera eri moderately okay that is a humble background a poor background humble background as you hear the word humble mubeera modest nti ebintu ebimu wabirabanga naye kati maybe temwalina DSTV waka temwali temusobola genda kuwuga okitegeera bintyo ennyumba bwe mwakuliranga tewali kikomera naye nga mubiwulira nga tosobola bazadde tasobola kusasulira coaching nasomera wano obitegeera that's a humble background naye nga bino basics temweraliikirira nti tunalyaki tunanywaki of course once in a while nga bagamba mulye tosi bbiri olwo nga muzeeyo ekintu kikuttemu okitegeera naye bano abantu abava mu poor backgrounds be batuuse eno ne bebafuna ssente era olaba mindset y'obwavu ebagoberera bebo buli kiseera abaagala okukuta abuze akataka akukuta abayaye bajja kundoga ani agenda okuloga nga tetwakuloga ng'ogenda okagula emmotoka tayagala givuga yekweka bwekwesi okitegeera bw'afuna chance erinnya akanyonyi tayagala to go out to express themselves n'omutunuulira n'omuganda kati abaana bo bawadde kifaananyi ki how are you breaking barriers in your life abantu bajalooza abantu balowooze kubanga ffenna tukeera okukola tunoonya ssente kati be manfunye ssente nensobola okugula akamotoka waki mwamaye Kasuku bw'oba ozimba toyogera abantu baine abantu bakolima kati be nali ntandika ani yankolimira oba yankolimira bwe yankolimira nga nsobodde okukikola kino nenkiggusa oli n'omusanga museera ali awo bandoga tebanjagala so what Katonda asobodde okuwa omukisa n'okula n'otuuka wooli gwemanyi abantu ababeera tebaagala okule omuntu abantu buufu gye bali nga yakula ne maama we taata we nga yafuna omukazi omulala nga yakola buli kisoboka oleme kkula n'okula oli n'akunyira nti twatuukako ko nga taata affe fiizi tazireeta naye namusobola oyitamu n'osoma kale nomala senior 6 okitegeera kye ŋŋamba naye mindset y'obwavu eri neekusigalamu buli kiseera bakolima nze mbalaba awo kasita oteekayo nga muli happy mu gavana ne batandikira mmwe Kasuku mwamala muli ku ssente za gavumenti naye nga onywedde ka Hennessy ka mitwalo 6 okitegedde yes it is the truth enkaaga lwenti w'omuntu wa myezi 3 kati ffe tukole tutya
tugaane okunywa Hennessy olw'okuba waliwo renti w'omuntu gwe tuli mu kunywa kati ye kyeki kyeŋŋambye nti bw'oba olina bakyaliibo abafunyemu ku ssente asobola okugula Hennessy ey'enkaaga kati nze toyagala nginywe am I responsible for your problems? Kyenkunyonyola Ruth kati kyeki kyeŋŋambye nti saagala abantu banaku nabaavu kitandikira ku mindset endowooza yaabwe obeera nabo ng'obaliko naye ng'atya n'okugula engatta empya okitegeera kyeŋŋamba tolindako mmala kyakunnyonnyola tomala mangu njagala kino ekintu nkikiriyalire kijje mu kkuba abantu baŋŋamba nnyo Ruth nti nduulira abantu abaavu because mbalabyeko mindset zaabwe mindset yaabwe nafu they don't you know ne ku mirimu wano obalaba bebamukuzaako n'afuna ka position ayagala alinnyirira abantu kuba yakulira mu mbeera ennaku ey'ekyafu anyway discussion tujja gyongerayo bakama baffe balina bye bagenda okukola tulina okukomawo ne party naye nga mutegeke abantu baveemu embeera ey'ekyavu n'ey'ekinaku ate n'abakolima Kasuku toyagala banaku mbaagaleko ki banaku mmwe bulungi idiots